kulaba mwana abonaabona, kulaba mwana nga ali mu mbeera mbi, kulaba mwana afudde, omutima guba gumaze okumenyeka. Becky, Mukama akuwe ekiwummulo eky'emirembe. Yasabye Sala nga asabira nga dadi kusabira dadi jajja abantu bonna nabo mu wodi muno mwonna nabali mu dwero bonna ababadde mbasabira bawone bavona bagende bawone musala jasesenga Becky asaba nga asinga okusaba wadde nga asaba n'ensirika ye n'aliding esala naye yasabidde buli omu naye nga mulaba n'amaaso na buli kimu nga ndaba agugumuka bw'abawo n'agugumuka agezaako okufunda bulungi naye nga amaaso tegakyala bulungi nabadde maze okukitegeera nti Becky alabika takyasobola kimekinga kyambaidde kizibu nnyo okuddamu okuyita moments eziddakaawo kubanga mumanyi era manyi bw'abeera nga ali mu pain nagambye omukadde gubadde nga naye mu ddwaliro naye omanyi omusabo obeerako wano obeerako kupikwa kansooke mboka ne bwe neesigama yankubidde simu 8 nga nawendi olwetera ogwekiro banavudde mu ddwaliro saaza ate nga zigenda mu 5-6 nankubidde simu 8 naye amasimu bwe yankubidde natidde okukwata essimu nadde nkankana bukanye nga njiraba nankubidde essimu naye ntikwata nankubidde essimu kusaawa nga 10 nengikwata nangamba Becky alabika agenda Becky alwana agenda nemugamba olwo nadde nakitegedde nti Becky kusuubira kubonadde mulabye nga ndaba kisigaliza Katonda naye nga si bwe natuuse ku makya nayinza okutuukawo era abadde zibadde ssaawa 11 awo n'ekintu na 12 otuusewo era nsanze Becky nga asiba gwenkomerera naye nga kyenebaza Mukama nti afudde musanyufu esinga bw'ofiira mu Katonda bw'ofanga obadde ddala gwesize Mukama ofa oli musanyufu afudde musanyufu ebamaki abadde mbulumi yayise mbulumi Becky bweyayiseemu for sure simanyi ku nsi yamu kalo omuntu asobola obugumiikiriza abadde namuddwero mwonna tebamumanyi era bonna banna abasawo bakaabye wali omwana abadde mugumu mwana adde atya Katonda abadde mugumu mwana adde atya Katonda Becky abadde mugumu naye Katonda leka bwatyo bweyasazeewo afiiridde ku myaka emeka sinzira ku Becky nze maze ne Becky emyaka 2 bwenamufuna naye afiiridde kusinzira bwenamufunira banga limbadde nze mbala ne birthday zenkuziza recent twakoza birthday ya Becky y'emyaka 10 emyaka akagikuza recently wano era twagikuliza wano y'emyaka 10 so gye emyaka gyafiiriddeko moment ki zosobola okujjukira zogamba ngenda kumisinga omwana ono okuddako okutono emabega Becky namusangira alina ekintu kimu nti Becky nga ye tosobola mulaba n'ogenda nti lw'omulabako abadde aliko kisa kya Katonda tosobola muvaako lw'omulabako bweyala kusigala naye ngaoyogera naye ngaomubuuza the first time I saw Becky nasikirizibwa okuddayo neera naye mba ngenda mu emirundi nga 3 olunaku nva kulimu kumakya ntwale breakfast kusaawa 6 nenziruka nengendayooko akawungeezi ekyolunyuka buli mulunga nensiba ne Becky mu ggwayo nga oba naye olinamugaofuna naye nga yadde ali mbulumi naye bw'atandika okusaba bwandika okuyimba Becky ng'ayiwula oluyimba lunaku lumu n'alukwata n'aluyimba andika okuyimba ngo so those moments za Becky tubaitula mu simu yange naye nga sinza nakuddamu kulamusiza Becky na video binarecording nga naye ng'ayimba asaba atendereza Becky abadde ayagala obulamu kyayinza okugamba nti abadde ng'agamba sijja kufa Katonda wange anjagala najja kunkuuma abantu bagamba ngenda kufa naye sijja kufa ngenda kuwa obujulizi naye sijja kulima nti nyinza sijja kwemulugunya eri nkola ya Katonda kubanga yasigala asigaza obuyinza n'amaanyi naye ate okwagala kwe kulina okukolebwa so bwabanga Becky yasaba nakkiriza mbu tajja kufa nakkiriza mbu ajja kuba mulamu n'asinza n'asabiranga abantu n'akola ki naye Katonda asazeewo n'amutwala so kyonna kyekiri kwagala kwe atuweereze Katonda Becky wano bwe tuli bwenalina muleeta wamu n'owange bwe tuba tumujjanjabira bwe kyatwava efort nga batusibudde mulabu bwe tubeeranga
ne Becky tugenda kusulawo kiro kya leero enkya tukere tugende for portrait so agenda kuzikibwa for portrait Kagote eyo wewali ewabeera omukyala omukadde eyankubira essimu ng'asanze Becky n'agamba nti mwana gwenda aba wano gwemusiivize ku baasi naye ali mu mbeera bweti ne bweti so tubadde nnyo foto yakwasaganya ku Becky oyo nze foto ndi nagenda kukolerayo nze ndi weeno family yange eri eno nyo nagenda kukolerayo gyenasangira Becky 2 years back nenkwatagana naye naye omukyala tukwatagananga naye for all that period of time so tugenda muzika Becky oyo omukyala for Kagote olunaku lujja kuba lwakutaano tugenda kusimbula nenkya ku makya tugende 40 sudeyo 40 then ku lwokutaano lweza kusawanga mu 8 abengazikibwa kitegeeza naawe tomanyi maama wa Becky mutuufu na taata we mutuufu Becky simanyi bazadde be story ebadde ng'ejja etambula abadde ayogera story namufunadde emyaka 7 n'ekintu awo ne Becky ayogera story so story gyabadde ng'anyumya abadde akugamba buli kimu story na buli kimu esimu ngenda kunoonya omuvubuka maama we bwe yakozesa ku ssimu ye nga nkubira niyo muvubuka ngenda gezaako nakubya essimu ye ku makya nga njala mutegeeza agambe maama we wamulabye kubanga mwali Masaka mu Nnyendo gye baŋŋamba gye nesimulaba nkagenda bwafaanana naye nandiyagadde maama wamanye era afune information nti muwala we yafudde bw'aba asobola ajja mukubeka eriiso oluvanyuma kubanga recently ne Becky wano nensaba Becky ekintu kimu nti asomye maama we era Becky n'akkiriza mu mutima gwe n'agamba musonyiye n'abantu bonna abankola obubi bonna mbasonyiye so which is good so maama we bambi gyali bonna balabye Becky n'ategeera enfa ya muwala we bambi yandize n'aziika wonna akumalesi omundi ogusembayo n'ekintu kyoyogedde nti Becky abadde yanyigira maama we yamukolako ekyo ekyamuleetera okunyigira maama